بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وثبت وكل ضلالة في النار. لقانا بانجيب الناس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجه الله سبحانه وتعالى olubeerera atendebwa n'amatenda amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa luwalo lwa bwebange. Buli omu alina olukola ku lulwe. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe obulungamu, atuwe n'okumutya, atugaggawaze obugagga obulungi, atugabire n'obwetoowaze. Mu mbeera emu oba endala, ninamu okutawaanyizibwa. Wakati ku kiki ekituufu ekyokukola. Kubanga simanyi maanyi ga bwongo bwammwe na mitima gyammwe, yinza okuba nga minafunafu. Mitima gyammwe giyinza okuba nga minafunafu, ate nga saagala gitawaanya.
naye omutima gwange guŋŋamba nti mbatawaanye ekiba kibe. kati oba Sebbiiri ali atya? omutima gwange guŋŋamba nti mbatawaanye katono si kanene ekiba kikole ki? ekiba kibe. aqulu musta'inan billah abasiraamu tewaliwo kubuusabuusa nti waliwo embeera etambula mu ggwanga lyaffe ku basiraamu. tewaliwo kubuusabuusa. bino bye twogera haqa'iq, twogera ku facts. twogera ku ki? ku bintu nga ddala bituufu, nga bituuka ku busiraamu. oluusi tebitubeera wala, bitubeera kumpi. mu facts ezituuka ku busiraamu ensangi zino waliwo okutaataaganyizibwa ku masomero agakwasisa abaana Quran. These are facts. waliwo kutaataaganyizibwa ku masomero agakwatisa abaana Qur'ani. oba oli muzibe w'amaaso, oba olaba, oba owulira, oba okyagala, oba tokyagala, bwe kityo bwe kikola kitya? bwe kityo bwe kiri. kunze tebindi wala, simanyi kuggwe oba bikuli kumpi kutya oba bikuli wala bitya. ntera okukyogera lunye ti mugamu ku masomero agatuukibwako bino waliwo essomero baliyita lya Muusa, dayirekita waalyo ye Sekisambu. omwana oyo he is one of my relatives. essomero eryo lisangibwa wano ku Gayaza Road ku kikubo ekidda ekyebando nga wakawetaawo. essomero lyatandika nga likusomesa Quran, naye emabegaawo abakuumaddembe bajja ne bakwata abamu ku basomesa, ne bakwata n'abaana ne babatwala mu ngeri etategerekeka. nze nno binsanga wange waka, ng'omu ku balinayo abaana bamuyita Sulaimaani Ngabo, mukwano gwange wakumpi nnyo nange. yalinayo abaana nga kuliko n'ab'obuwala, ne babatwaliramu. Covid awo ndowooza nga ggwamu. najja n'ambuulira nanga nti abaana babatutte. kati tekiri wala nange, kyali ku bantu abandi okumpi. badayirekita b'essomero bandi kumpi n'abasomeramu. ekyo n'okiteeka ku mabbali. mu bantu abandi okumpi mulimu Sheikh Habib Abdallah. ebbomba awo yatandikawo akasomero kasomesa gakwasisa abaana Qur'an. mu mwaka guno gwennyini yali agenze mu umra e Makka,
ne bajja bakwata abaana bonna ne babatwala. Nina kiraasi y'abawalimu ku Saturday tugisomesaamu nze na Habibu Abdallah. Nga taliiwo ng'agenze, amawulire ago gantuukako, era omu ku bayizi bange ye yagenda mu kulaba ogubadde okufolowinga abaana abo. N'olwaleero bakyali ku migozoobana egyo era bakyafolowinga ensonga ezo. Abaana ba Musa essomero lisoose kyatuuka ekiseera ne babata mpola mpola. Ne bano benjogerako kyatuuka ekiseera ne bakola batya? Ne babata. Naye mpaka olwaleero wakyaliwo embeera eya jangu ddayo, lwaki bino twala tugende. Ogambye ebintu bino gw'omanyi bikuli wala bitya oba bikuli kumpi bitya. Eryo ssomero lyakumeka? Nali nzira ewaka, olunaku tusimanyi lwali lwakumeka, nga ne mutabani wange oli Abubakari. Naŋŋamba nti seeka olwaleero twali tuyite Namuŋŋoona. Naŋŋamba nti wano bakuttewo omwana bamuyita Abdul Shakur. Namundaga ku ssimu, wuuyo ali awo. Nga nti Abdul Shakur ki? Nanga nti ayita ne mutabani wo Ibrahim. Ibrahim gwe njogerako buno, wuuyo. Bamututte bwe babadde babatikkira oyo. Naye tannamanyibwako mayitire. Ngenda okumulaba ekifaananyi nga ye mwana gwe mmanyi. Emyaka okuva mu mwaka gwa 2007 nali nkolera Masaka eyo mu kitongole ekiyitibwa Gharbi Uganda Da'wa and New Converts Care Association. Ne taata w'omwana oyo yakwatibwa. Abaana abo baazaalibwa mbalaba, ne bakula nga mbakola ntya? Nga mbalaba. Bwe bajja okusomera ku Namuŋŋoona Salafu, essola bwenkwatirawo ntera okukyama nsaalirewo neyongereyo. Abaana abo bajja ne bambuuzaako ne tunyumyamu ne neeyongerayo. N'ewaka ewange ne bwe ziba essaawa 4 abo abaana bayingira ewange. Sikyakolera Masaka olw'ensonga ezimu oba endala. Awo nga si bazadde ba mwana be bankubidde, information nagijja ku baana bange ne bambuulira ekyo nga kyabaddewo haqqan. Tuli ba mukisa mulungi wenzijidde mu dalusu muno eggulo nalabyeko ndowooza ggulo nga ndabako omwana oyo ng'aliko waali ne munne ku interview nga balaga nti yavuddeyo. Alhamdulillah. Soogerangako na kitaawe, soogerangako na nnyina, wabula amawulire nga tegeera ku baana bange bameka? 2. Kiri haqqan, bino byamazima. Wiiki 2 oba 3 emabega amawulire tugalina ng'empigi awo amasomero 2 abaana bajja ne babakwata kuliko essomero lya muganda waffe omugenzi Abasi Battira. Bajja abaana ne babakwata ne babatwala. Olunaku lw'olwokuna, leero lwakumeka? Olunaku lwa Sunday, leero lwakubiri. The day before yesterday twabadde Mpigi ku Impigi Islamic Secondary School lya muganda wange, mukwano gwange, munafunzi wange Ismaila Mafhum.
owooluganda oba mwana wa Abaasi Battira yayimiridde ku mukolo nga waliwo memba wa paalamenti Dr. Hilderman n'alambika bulungi naga nti ssebo memba wa paalamenti essomero lyaffe twala tugende abaana bato bange baabakwata baabatwala kuliko ne muto wange wa myaka 13 mpaka n'olwaleero tebamanyiddwako mayitire. Tusaba mutuyambeko. Ebyo byabaddewo ku Sande. Bino biri haqqan. These are facts. Oba mwagala oba temukola mutya oba temwagala. Ekituufu bino birina akakwate ku nsonga ezimu. Njala tubere beesimbu kuba tetuli wala ne information. Okumala emyaka egiwera 3 kubanze entandika okubimanya mu 91 nga waliwo movement esuubirwa nti y'abasiraamu ng'eri mu nsiko. Ku sayidi y'Ekongo awo. Naye we twogerera wano amawulire galaga nti waliwo abaana abato abatwalibwa mu bintu ebyo mu kulwanyisa eggwanga. Ekyo bw'oba oyagala okumanya obutuufu bwakyo batera okuleeta abaana abo nga batendekebwa ne babalaga ku midiya okulaga nti waliyo abaana abato abakozesebwa mu kulwanyisa eggwanga ate bali mu kifaananyi kya busiraamu. Era nalabako vidiyo ng'akaana kafuluma kamu mu nsiko kagamba nti lugenda kulwana nsaba Allah ampe shahada konekeyongerayo n'akalala ne kafulumayo. Ebyo mubiraba ku midiya mwe mulabanga ebitalina makulu. Ekituufu information eraga nti waliwo abaana abatwalibwa mu bintu bino. Walabika we wava obuzibu okulowoozesa abakuuma ddembe nti oba olyawo biva mu masomero gaffe agasomesa abaana kiki agasomesa abaana Quran. Obutabeera wala waliwo abantu abakwatibwa mu ngeri ez'okubeera nti waliwo amasimu agabakubiddwa ng'essimu ezo ziragibwa nti zirina akakwate n'abantu abali mu mbeera etali ntuufu. Bwe babeera eyo kigambibwa nti babeerako ne contacts abantu be bakubira amaki either mu barelatives baabwe oba mu mikwano gyabwe. Kati jjukira waliwo okutaapinga n'okulumika embeera ezifaanako bwe zityo. Amasimu ago gabeera gafolowingibwa era bwe bakubira essimu kiba kikakasaako bukakasa nti oli connected mu ngeri emu, kisobola okufuuka ensonga okubeera nti bakunona. Ddala nno mu butuufu nga bifaanagana bwe bityo, kya buvunaanyizibwa omwa mwagala oba temwagala abasiraamu
okumanyisibwa tiwaliwo embeera etali ntuufu gye mutalaba eyinza okuba nga yevaako embeera etukosa, n'okubakubiriza ti omuntu yenna omusiraamu, omuntu yenna omusiraamu amanye ti embeera eyo si ya busiraamu. Tuleme kubeera involved muyo, omuntu aleme gikusembereza. Tobeera involved mu mbeera efaanagana bwetyo, sawaun mu ngeri ya imaani, sawaun kyekimu mu mbeera kyowulira imaani ekujjudde nnyo, oba mu mbeera waliwo abakuwadde akasente okusendasenda okubeera mu mbeera ezifaanako bwe zityo. Mbeera si za busiraamu, mbeera si za buki, si za busiraamu. Abavubuka abato ddala kituufu balambikibwa emyaka egyo nga ddala bagirina mu mbeera ezifaanako bwe zityo, ab'obuwala n'ab'obulenzi. Njala kutegeeza bantu ti obusiraamu mu ddiini eri pyuwa, ne bwe tubanga tuli bakubeera mu mbeera ya jihad, abakyala tebalina, tebakkirizibwa, si kya busiraamu abakyala tebeetaba mu kulwana. Kati omukyala yenna obuwa omuwala yenna, tolimbibwalimbibwa muntu yenna, ebeera embeera ya ddiini ya imaani oba mbeera ya byanfuna ng'akulimbalimba nti kola ki, jangu tukole bino, ojja kutuuka ewa Katonda ng'akusiimye oba ojja kufuna ssente. Si bya busiraamu, tobyenyigiramu, si bituufu. Abaana abato tebeenyigira mu mbeera za kulwana. Islamically tekikkirizibwa mwana muto kumutwala mu mbeera ezo zirambikibwa zetulaba nti abasiraamu abaana abato babeera mu kulwana. Ntera okusaitingayo example nibaga nti omubaka sallallahu alaihi wasallama mu ghazwatu Uhud abaana abato bajjiramu kubanga olutalo lwali kumpi ne we basuula mu Madiina, naye omubaka teyatuuka bwagenda kulwanira, okujjako yasooka n'abasunsulamu n'abagamba nti buddeeyo eka. Ekitegeeza nti enkola eno okugiburandinga nti ya busiraamu si kiki, si kituufu. Abasiraamu mubyewalire ddala, mubyesemberere, temubisemberera, mubibeere wala. Tofuna muntu ajja kukumatiza mu matizo ezo. Naawe n'omatira. Kuno kukosa busiraamu wabula si kubuyamba. Thalithan, kyabbeeyi nnyo abasiraamu okuuma abaana bammwe, abaana baffe tubakuume, kubanga abalaga nti baagala okubakozesa ebitali bituufu balabika bakola batya, weebali. Kati kyabbeeyi buli muntu yenna okuuma omwana we, okumanya bwa waali n'obutuufu bwa waali. Ekyokuna, kyabbeeyi okumanya emikwano gy'abaana baffe, nabaani be bawuliziganya nabo, okusobola okugezaako okulaba nga tebagwa mu mikono gy'abannakyegwanyizi. Weewale nnyo embeera ey'omuntu okujja n'akumatiza nti mpa omwana ngende mumusomese, tujja mumusomesa, tujja muwa buli kimu kye yeetaaga, gwe mutuwe. Beera n'omwana wo. Ekyokutaano, abaana baffe tubateeke mu bifo ddala ebiri gazetted.
ebyokusomesa era ebisomesa eddiini yaffe. abalina ebifo ebyo tubeere n'enteekateeka entuufu ng'omuntu yenna bw'ayagala information ku kye tukola neyeekwatagana ku bantu be tuwangaala nabo nga information eriki ng'eri kiriya. newe banaaba batusite oba oliawo abantu bafuna we bakola batya, bafuna we batandikira. so nga ate era nkyalimu abo ababuusabuusa timakyaza embeera efaanaganye bwetyo, naye nkyalimu abo ababuusabuusa nti abantu abakwata abaana baffe mu masomero balina obukakafu nti ddala abaana bano bava mu masomero gaffe. kyakibuusabuusa, masomero gaffe gakosebwa, naye tukyabuusabuusa nti ddala ddala agali affected ge masomero gaffe, naye ddala ddala waliwo obukakafu nti abaana bano oba embeera zino ziri mu masomero gaffe. tukyakibuusabuusa kuba tewannabaawo atuwa puruufu ku kyo, kuba bonna abakwatibwa bakomekerezebwa bakoze batya, bakomezebwawo nga tebalina bukakafu bubakakasa nti ddala they are guilty. ekitegeeza ti amasomero gaffe gakosebwa naye mu ngeri etali nki, mu ngeri etali ntuufu. abamuusa babata, ab'ebombo babatadde, ono wenamuŋona bamutadde, bwe bityo naye ng'ebyo bibeerawo ng'obunkenke bamaze okubateekamu ku myaka gyabwe emiki, ku myaka gyabwe emito, n'okutawaanyizibwa obwongo bwabwe. ebintu bibiri tetugaana kubanga n'obusobozi tetubulina. muntu yenna kunoonyereza byanoonyereza mu ngeri entuufu. abaana abato abatalina byakulwanyisa, abatakoze batya, batasekoze batya, lwaki tetujja mu ngeri entuufu? bwe tuba tulina bye twagala mbakwata abaana batwalibwe mu ngeri entuufu, oba ku poliisi eri awo, batwalibwe mu ngeri eza bulijjo, zani okwata mu ngeri gye bakwatibwamu ddala ate oluvannyuma lw'akaseera ne basangibwa nga bakwatibwa nga balangibwa bwaki, bwemagi. abaana baffe batokyalingibwa mu ngeri eyo. obusiraamu bwaffe busiigibwa ekifaananyi ekitali kituufu. so nga ate ndabanga ekijja okubeera ekizibu amaanyi bwe gaba gateekebwa ku kukwata Qur'ani, ku masomero gakwata Qur'ani nagasoma busiraamu, ndabanga ekizibu okujja abasiraamu ku Qur'ani. ndabanga ekizibu okujja abasiraamu kuki, okujja abasiraamu ku Qur'an. wabula nga wakati byonna ebyo bifaanagana bwe bityo, ate ekyewuunyisa ojja tusanga nga twongera kukubiriziganya, buli omu akubiriza munne ti abange temuva ku Qur'an, abange temuva ku Qur'an, abange abaana mwongere obbasomesa ki Qur'an, kuba Qur'an yensibuko y'eddiini yaffe. omuntu atulwanyisa ku Qur'an ndowooza aba atulwanyisizza ku busiraamu bwonna. kiyinza okubeera ekizibu okonvinsinga abasiraamu bave ku buki, bave ku busiraamu, bave ku Qur'an. inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. tumanyiyo kiruŋŋamya muntu
ku ngeri esinga kubeera ya bbeeyi kusinga ki? Kusinga Qur'an. Bino bituufu. These are facts. Shi'ita am abait. Abange baganda bange, ebyo birungi. Gwe bw'omanya ebyo era bw'olaba ebyo, bw'olabanga ebyo birungi, era gwe bikuwa kwebaka, bikuwa butebenkevu. Oba oyagala oba toyagala, bino si biki? Bino si birungi. Bino si birungi ku Busiraamu, si birungi. Bibi tubitamwa, tetubyagala, bya bulabe. Muve mukubalaata. Bibi tetubyagala, tubitamwa, bitunyiga, si bya buntu, si bya Busiraamu, setubyagala. Obusiraamu butugamba kikubyo. Bwebanga biri bwe bityo tukole ki? Bwebanga biri bwe bityo tukola tutya? Ekitabo kino bakiyita Jami'u Shuruhi al-40 an-Nawawiyya. Kya Salahuddin Mahmud As-Sa'id. Naye 40 an-Nawawiyya yonna woonogisanga kitabo kya bulijjo mbawalimu, ojja kisanga hadithi ya 34. Hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri gisange ku peji 398. Eriko omutwe ogugamba nti taghyiru al-munkar, okukyusa ebitamwa ebibi. Gwe mutwe gwe yateekako. Naleta hadithi ya 3 حديث يا أبو سعيد الخدري قال أقانت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نوري يوم بكوا الله كساسلمين بجبرك وينغا غامبا من رأى من أمونتو ينمم رأى أبا ربي منكم مم أبا سلام منكرة ekitamwa ekintu ekibi ekyekisinga kino, kibi ekyekisinga okututamisa ekitabo kya Allah, kibi ekyekisinga okutulwanyisa ku kitabo kya Allah. Kikye tutamwa ekisinga kino. Man ra'a minkum munkaran, ombaka yagamba nti falyughayiruhu, oyo aba akirabye ekyo ekibi ekitamwa kimukakatako kiragiro okuva ku mubaka sallallahu alaihi wasallam, ateekeddwa okukwata amakubo, okusala amagezi okulaba nga ekibi ekyo kikyusibwa ne kivaawo biyadihi, n'omukono gwe. Biyadihi, n'omuki? N'omukono gwe. Naye abaffe buli omu asobola okukozesa omukono gwe okugyawo ekitamwa? La. Omubaka yaga nti fa in lam yastati', omuntu bw'alaba ekitamwa ekibi n'abeera nga tasobola kukiggisaawo mukono gwe, yagamba nti fa bilisaanihi, akiggiseewo olulimi lwe. Ayogera Rasulullah. Ayogera ani? Mubaka wa Allah. Fabilisanihi, abaffe buli omu asobola okuggisaawo ekibi n'olulimi lwe. Yagamba nti fa in lam yastati', ataba tasobola, fabiqalbihi, akitamwe n'omutima gwe. Naye ekyo ekyokusatu yaga nti wadhalik, naye ekyo ekyokukitamwa n'omutima gwo, ad'afu l-iman,
wadhalika adhafu liman, ekyo ekyokutamwa ekitamwa n'omutima gwo nobeerawo ng'otuyidde owulira ofa kikusaanyaawo. yaga nti adhaf bunafu bwa kika kya waggulu obwa al iman obw'obukkiriza. hadith rawahu limamu muslim mu sahihu muslim walhadithu sahih. qala an-nawawi mu al-minhaj fi sharhi sahih muslim bwe yali annyonnyola hadith eno yagamba innama al-murad wa dhalika ka'anna al-amala thamaratu al-iman, okukola kyekibala ky'obukkiriza. wa a'la thamarati al-iman, n'ekibala ekisinga okubeera eky'omutindo ogwa waggulu mu bukkiriza. fi baabi nahyi anil munkar, mu ngeri y'okuziyiza ebitamwa. an yanha biyadihi, ye muntu okugaana ekyonoono oba ekitamwa nga akitangira naki na mukono gwe. wa in qutila, ne bwe kibanga bw'abadde akijjisaawo omukono gwe atuuse kuttibwa nattibwa, kaana shahida, bwattibwa abeera mu bashuhada. yattibwa wakati mu kulwana okugjawo ekikola kitya ekitamwa n'omukono gwe. qala allahu taala hakiyan an luqman alayhi salam, allah yagamba mu suratu luqman aya ya 17 yagamba omuwalimu oyo luqman ng'agamba mutabani we yagamba nti ya bunayya, owange mwana wange, aqimi ssala, yimirizaawo essala, wa amur bil ma'ruf, lagiranga ebyo allah byayagala, wanha anil munkar, ate buvunaanyizibwa bwo okukoma n'okugaana n'okuziyiza ebyo allah byatayagala. naye yamugamba wakati mu kukola ebyo yagamba nti wasbir ala ma asabak, kikwetaagisa obugumiikiriza ku binaakutuukako wakati mu kulagira ebyo allah byayagala n'okuziyiza ebyo allah byatakola atya byatayagala. kyava agamba nti wayajibu nahyu, kikakata ku muntu okuziyiza ala alqadir billisaani. dala otegeere, yajibu si yustahabu, agambye wayajibu, kikakata ala alqadir, kwayo alina obusobozi asobola, billisaani, okukyogerako ekikyamu ekyonoono, wa in lam yusmaa minhu, ne bwe kibeera nga tebamuwulirize. yajibu, ne bwe banaaba tebamuwulirize naye ng'asobola okukola kutya okwogera ku munkar, yajibu alayhi, kimukakatako okubeera nga akyogerako ne bwe banaaba tebamuwulirize. kama idha law ulima, yaga nti kifaanaganako nga bw'onoobanga omanyi annahu idha sallam, ti bw'onootoolera salaamu abantu, la yaruddu alayhi, bw'otooledde tajja kuddamu ng'ekyo kimanyi, fa innahu yusallim, wadde okimanyi tajja kuddamu gwe kikakatako mukola ki omutoolera salaamu. nabwe kityo wadde okimanyi tigwogenda okugamba nti ekyo kikyamu kibi tekigwana, ne bwana ng'okakasa tajja kukuwuliriza, naam, mwana wattu gwe kikkakatako, gwe kikkakatako. obitegedde? eno hadithi tawjihu nabawi, kuno kuluŋŋamizibwa si kwa mulala wabula kwa mubaka wa allah emyaka 1400 emabega.
nga tuyigiriza bino kyewuunyisa omuntu okubeera nga tamanyi hadithi eno ate ng'olabikira mu kifaananyi kya buwalimu, ng'olabikira mu kifaananyi kya buwalimu nga tomanyi hadithi eno. Era mbugwe n'olaba nti okwogera ku mbeera eno ey'obulabe ennyo eri obusiraamu mbu kibi olw'okuba tewaliwo kyekigenda kukyusa. jahalun butakola ki? Butamanya. Wala gharaba, aye tekyewuunyisa. walam tastati ma stata'ta anta, gwe tokisobodde ate n'olaba ng'abakikoze kati munayogera mugenda kukyusa ki? Newe tuba tetulina kyajja kukola kutya, newe tuba tetulina kyetugenda kukyusa. Obusiraamu butulagira ekyo. watudhannini almuslimin, n'olowoozesa abasiraamu nti okukola kino omubaka waffe kyatulagira kunoonya bitiibwa. Nahnu aizza, tuli babitiibwa. Jala kukakasa tuli babitiibwa. Yakulaga tuli babitiibwa, shi'ta am abaita, tuli babitiibwa. Ekisooka insha Allah tuli basiraamu. yarfa illahu alladhina amanu minkum, Allah tulasaba tufuule basiraamu, tuli basiraamu, ekyo kitumalirire okubeera ab'ebitiibwa. fa inna al-izzata lillah wa lirasulihi wa lilmu'minin, suratul munafiqun. Omuntu yenna nga musiraamu wakiki? Wakitiibwa. Tuli babitiibwa, tetubinoonya bunoonya. wala tahinu wala tahzanu, muleke tufootola, temufootoka ate temunakuwala. wa antumul a'launa, wa antumul a'launa, muli babbeeyi, muli bawaggulu. in kuntum mu'minin, buli wobeera omusiraamu. terunoonya bitiibwa. كفانا بالإسلام عزا. ثانيا Allah okusobola okusomako ko bwetuti nga bwe kugambye nti genda kino bwoba okyagala nenkuwajjaha, tigenda kino mu busiraamu mwekiri. kuleva eyo entono kimmalira izzan, kimmalira. Kiriza nkuwajjahi nti basomako, tebawula ompokompoka bukulokompoko sina bigambo, basomako. Oyagala ekitiibwa kiri mu kukola kutya? Kusomako. ثالثا أنا ابن جلا وطلع الثنايا. tuli bakitalo mu nsi. khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islami idha faqihu. abaali ab'enkizo mummwe ng'obusiraamu temunnabufuna, n'obusiraamu bwe bujja basigala bankizo kasita babaako ne kye bamanyi mu busiraamu.
banzaala ndi mulangira bwe bwajja nembeera mu basiraamu Allah nanjigirizaako ne ku busiraamu tuli babitiibwa tetubangako bawalayisi nombaka kana Qurashi nombaka yazaalibwa mu lulyo luki lulangira thalithan sebono tulina n'amaka tulina abaana n'abakyala batuyita basebo tuli baami fe tuli bataata tetulina byetiibwa byetwagala Allah yabituwa bituma nolowooza kwogera ku mbeera z'obusiraamu ekitabo kya Allah kikwata kirwanyisibwa nolowooza nti abantu okwogera ku ekyo banoonya ssente nga bwe bazinoonya muki nga bwe twazinoonya muki tubaddeko okumpi ne ssente tubaddeko okumpi ne ssente walillahi alhamdu walminna tubaddeko okumpi ne ssente tetubeerangako we tunoonyeza bitiibwa tekibeerangawo tuli bantu ba bulijjo tutambula mu mbeera yaki ya bulijjo walillahi alhamdu walminna tetubeerangako mbuga nga twagenze kusabayo oleetayo omulundi gumu nga naliko embuga nga ngenze okusaba sirabikangako mu kamera nga ndayirira abantu nga bwe batampanga embuga mu State House nga bwe batampangayo ssente zammwe basiraamu temundabangayo sirabikangayo ate siyibaayo lwaki mulowooza nti embeera bwe zibeera ku mmwe lwaki kibeera kya nsonga zoogerako lwaki bwe zibeera ku basiraamu aba bulijjo zo si nsonga wano twalabanga buli wokusikrolinga ebyo bayingidde bwange mu kikomera ne bakimenya baabo ne bakola bwe bati mwali mutulaga byaki mwe muli bakitalo mani antum abaana b'abasiraamu abalala bo si nsonga olwokuba tebakutte ggwe tebakutte baabo kati tekyali nsonga temwogera anti okwogera tekulina kikujja kikukyusa oli akatangawuuzi kosirike bwe mba muddamu kutega maggwanga muddamu kuntega mugatege njagga gwamu amure naye bino bitukakatako kino kitundu ku ddiini yaffe kikakatako omuntu yenna okukola kutya ekyogerako waliwo abampadde advice naye yannemeredde mu nsonyi wennemeredde bulemerezi nabadde njagala ogitwala naye ndabanga omanyi mu swala tugamba ti allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr wa a'udhu bika min al-bukhli wal-jubn mbye tusaba Allah atwekingirize tusaba Allah atutaase al-jubn obutiitiizi ngenza okugatta wakati wa edduwa eyo n'okusirikira bino ebitalina makulu asaagala kulabika bwe ntyo.
ndowooza leero temuulye. nalabye hadithi aya suratul Furqan Allah kati wa idha khatabahumul jahilun qalu salama. Nenjagala oba okwesigama ku eyo nenga nti naye ate qalu salama ate nenkya bwe banaabanga bawabisa abantu bwe batyo. idha khatabahumul jahilun qalu salama. Njala kufundikira ensonga eyo mbagambe nti kitukakatako yajibu wa yajibu nahi anil qadiri bil lisan. Kikakata omuntu yenna okugezaako okuziyiza naddala nga bikwata nno ku busiraamu. Kikakata bw'obanga osobola okwogerako yogera. wa in lam yusma' minhu, ne bwe banaabanga tebakuwulirize yogera. kama idha law alima, ne bw'obanga okifaanaganako nga ng'okimanyi annahu idha sallama la yuraddu alayhi salam fa innahu yusallim. okwogera ku bitali bituufu naddala nga bikwatagana ku ddiini yaffe kifaanaganako ng'omanyi nti omuntu ogenda mutwalira salaamu tagenda janukula. abawaalimu abalina kumanya bagamba nti kikkakatako oba oyagala oba toyagala oteekeddwa kukola otya? oteekeddwa kubatwalira salaamu. terujja kulinda maggwa gammwe mugaleete. mwagala kutuddamu mwagala kutuddamu gwe tomanyaako nti obufumbo buno buganye. gwe toyinza kumanya omuntu toyinza kumanya seviri toyina wootuuka nga oli n'omukyala n'omuntu mu bufumbo n'omanya nti naye buno buganye. mu myaka gyegyo tosobola kumanya nti buno bwo obufumbo bwagaana. bwe buba bufumbo obwange noono tebusobola bwagaana tebusobola kubaawo. sidiiringa na bajuhala. wano wennyini myaka amabega nga basomesawa wano wentudde mbwoyo afaanana bw'ati yayita abaali bakulembera wano ne saawa wano weri webali naga nti Umaru Siddiq taddayo okusomesaawo. ne bamugamba nti tumugaanira kuki? naga nti ati mbagambi eitha alekeraawo oba esseekyo nja basindikira tsunami. eitha alekeraawo oba sseekyo nja basindikira tsunami. ne bamugamba nti sindika tsunami ajja kgenda mu maaso n'okutusomesa mpaka n'olwaleero nkyasomesa wano. gwe toyinza kumanya nti obufumbo buno tebukola wakati wange naawe. agaki manyi temukyassa ntima egimu gyafa dda. emitima egimu egyaffe mifu. obeera nange nga bwendi oba toyagala ondekanga bwenkola nti
nze nafuna obubaka genda obuuza omusiraamu ali Masaka bamuyita Yasiini gwe bantumira nze nekirya oddamu kutega maggwa wantumira Yasiini Kakomo n'omutume wange nekirya oga nti awo bagambe nja kibakola nali ku Firdaus Yasiini Kakomo najja naŋŋamba bye tuyiseemu bakirya bafu fe bye tuli mu bulamu bwaffe Allah yasinga okumanya twasisinkana ku Musakoti ewa Kigongo nga Kigongo akukwese mu hoteri bwe twagenda mu kalumu twagenda okutuula Kigongo yali atudde ku mmeeza empanvu ng'atudde eri nga nze tudde eno tumaze otutuula ne bannaffe n'ovaayo onojja nagamba Kigongo ne kati otuyise kutuula n'ono ono yatweweredde okututta sisobola kutuula n'ono oddamu kutega maggwa abaana b'obusiraamu bakosebwa eddiini ya Allah ekosebwa bantu bali ku bunkenke boyogera mu bantu innahu la yuqa'aqa aliya bishinnan wala yughmazu li janibi katigmazi tin mumanye bu yenna awulira ebigambo byange innahu la yuqa'aqa aliya bishinnan wala yughmazu li janibi katigmazi tin nze tebantega busemufu bwe batega nkima mu kasooli nerowooza nti waliwo omuntu nedduka si Umaru Siddiq sinze onoonya mulala obunkenke tubuwangaliddemu maaso basirikale mabega basirikale kukono basirikale nga tetukyalina muntu atubuuza bwakeera ku makyani baga nti bakulu sikyayagalayo security mutwale nze nabeekwatira nembazzaayo naga nti ayagala okubaako nekyankola ndi waboobwe entambula misana shiitum am abaitum oba mwagala oba muganye nasoma busiraamu nasoma buwalimu nja kukola buwalimu nasoma buwalimu era nja kukola buwalimu era nja kusomesa buwalimu muli entangazo buuziza mmwe mukkute wallahi alladhi la ilaha ghayruhu eno statement nagifulumya wakati mu bannange nembaga nti mutambule bwe mulifa abali beerawo balikola obusiraamu naye mutambule nga bwemwagala masimbi saakyogera mmwe ne bye mukola mutambule naye bwe mulifa we muli bamukomye Allah bwali wummuza obusiraamu kummwe abaliddawo balikola obusiraamu mu ngeri gye balyagala muli entangawuziza mutambule mugende mukkute ete mulowooza nti ffe tujja kubeera awo tuleke bye twasoma okubisomesa abantu obusiraamu bukosebwe nga ffe tuli wetuli tulaba
olw'okuba bajja tugamba mbu twagala bitiibwa. Tompa kitiibwa kyo sikyagala. Baagala sente. Buli gw'omanyi agala okumpa sente tampa, mugambe nti otomuwa. Bwe mba mutega maggwa mugategeru lwatu. Nze newange nsula ku kkubo. Nze wange nsula ku kkubo. Omutima gwange teguliimu kalowooza nti nja kubawona. Teguliimu. Kuba nkimanyi n'okundaba nga ndi mulamu nga nsomesa. Tasma azza qulubukum. Waliwo emitima gyabwe egifa. Kubanga lwalinaku lwakutaano n'oyimirira mu maaso g'abasiraamu kwiriyamu n'ogera amannya nga n'eryange mweriri nagati kirya mulangira Omar Siddiq Bahiga fulani temujja kumpona. Sikakasa nti nyinza okukuwona. Toza okusanga mbwa yeebase ogireka neekola etya neyeebaka. Amanya gonna agogerwako tebaawona. Oba batya. Weyamuwaza ni red. N'ekituuti kyammwe ne bwemukingobako Allah ajja kumpa ekirala. Obiwulidde? Ne bwe munaakingobako kino Allah ajja kumpa walala w'okusomeseza. Walastu ubali. Abaana b'abantu bali mu nkomyo, bali mu ttokya. Buli yenna alina akasomero akasomesa eddiini ali mu bweraliikirivu. Mumuyina ayina. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني إن زوجت سورة قسم سريرو. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعذروني إن زوجت سورة قسم سريرو.